Katikkiro Charles Peter Mayiga wetwogerera kati ate ng'ensonga emufuukidde ensonga era ng'ebintu bifuukidde ddala ddala bye tubadde tusuubira bye tubadde tulowooza. Muganda wange mukwano gwange si bwe tulowooza, si bwe tubadde tubibala si bwe biri. Katikkiro Charles Peter Mayiga akoze ate bye tubadde tutasuubira nti yayinza okubikola. Tubadde tumanyi nti tutambula n'omuntu omulungi, bannayuganda bwe batambula naye, ne Ssaabasajja Kabaka awulidde omulanga gw'abantu era bw'atyo n'amusaba adde ku bbali olwo ate tulabe embeera bw'eneetambula. Tulina okukkiriza nti Ssaabasajja Kabaka takola kusalawo kukyamu era nakuno okusalawo kwakoze bannayuganda tugenda kubenefitingamu, tugenda kwagala era tugenda kwaniriza. Tukkiriza nti Katonda ng'ali wamu naffe, ng'atukwatiddeko era ng'atubeereddewo, tewali kitagenda ttambula nga bwe tukibala oba nga bwe tukyagala kitambule. Byonna ebikolebwa Katikkiro Charles Peter Mayiga awamu n'abasajja be, byonna ebikolebwa okumalamu bannayuganda amaanyi, twongera obbajjukiza n'obbategeeza byonna Museveni byakoze bigenda fuuka lufumu. Tulina okukkiriza nti ffe abayaayaana abaagala okulaba nga Uganda yaffe ekyuka, nga Uganda yaffe etambula, tetugenda kuswazibwa, tugenda kuba banjawulo era ne bye tukola bigenda kuba byanjawulo. Bye bye Peter Mayiga, ekisanja kyo kikulozinze, Ssaabasajja Kabaka akuwumuzza mu mirembe. Obulombolombo n'ennono edda omuganda okuguza ettaka yamalanga kubuuza ova gugwani okuguza ettaka era dde nnyooge mirembe nti osvaawa ali mutabani waani n'alyoka ategeera. Naye ensi bwegenda ekyuka nga bwe tugaa nti ensobe ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa, munnange tetugaana nkyukakyuka yansi. Naye Ssaabasajja Kabaka bw'atukubiriza obutatunda ttaka kubanga amanyi ekyobugagga ky'Abaganda n'ensibuko y'Obuganda baliyita ttaka. Gwe neeva n'otugamba nti mutunde ettaka mulye ku ssente zammwe. Akaba kabonero akalaga nti bwe wajja mu Buganda ng'amaze okukusigayo, abaakusigayo n'ekigendererwa, wajja mu Buganda nga tolinamu wadde ekijiiko ky'ettaka. Nyongera okubajjukiza mwonna bannayuganda, omusajja ono okujja n'amaka gagamba ageereza, amaka si gage, amaka ga mwannyina eyafa gonna bannyonnyolako, ono yayongerako bwongezi watandikidde. Naye yasanga ettaka lya Buganda lingi nnyo era alitonze lyonna alimazeewo, ssente n'azirya. Mwana mugimu ava ku ngozi, kamwa kabikasasiro ganga ebigabo byonna abyogedde nga byatudde. Yasanga ettaka lya Buganda nga lingi nnyo ne bakyaliibe ne balitunda ne balimalawo. Naye nnyongera okukujjukiza yenna aguze ettaka ng'oliguze ku Mayiga ne ku Buganda Land Board, wattu amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Buli muntu alina endagaano ye oba alina ekyapa kye ng'okirina, nga bajja ne bakufutiyanka ne batwala ettaka lyo, oba Museveni alitutte oba Sodo oba Natasha oba ani. Munnange njagala ogende weegulire Sseggwanga ennene, oba ogule gye bayita ogule Sseggwanga ennene, oba ogule ekibaata kyo, oba ogende ewantu wonna ofuna ekintu ekyokulya bulungi nnyo, okigule olye, olanname n'okulannama lwaki. Ekikutta obudde kigenda butta ku ttaka lyo ng'osangako kalina. Endagaano enkadde nga mu kkooti bagamba nti omusango omukadde gwe guwa omupya empoza. Ekyapa ekikadde tekirwanagana na kyapa kizze wa Museveni myaka gye. Endagaano enkadde terwanagana na ndagaano y'abano. Mpulya bulungi nnyo, kwata bukwasi ndagaano yo giteeke wano. Era nnyongera okukujjukiza togezanga mu nsonga zonna ez'ettaka nga bakututteko ettaka n'owaayo endagaano eyo bagikole mu fotokopi oba mu kkooti oba luddaka kibe kyapa. Tokikolanga. Omubbi kwagenda osinzira okukola mu fotokopi ya kiri kyayagala okukola. Ompulidde bulungi nnyo.
togezanga n'owaayo endagaano yoba ekyapa kyo kisigaze wano kubanga omubbi w'ettaka esaazi nalina emmundu waddemba okukola kyayagala sigaze byogera ku ttaka lyo bulungi nnyo muleka gyasende azimbeko petrol station azimbeko kalina ekikutta obudde bwe kigenda obbuta petrol station munnange bayiyo bw'aba ayagala agijjeko oba fulaati agijjeko ettaka terina mpira terisenguka wabula nkimanyi mulina obulumi mugamba obusajja butujoze yes bulina okujjoga kubanga essaawa zino bwe bulina emmundu nejjukira nabwo bwaliko ko nga bugamba nti obuta abujoze amini abujoze nabwo era abantu abasuzanga embuzi mu fulaati z'ebugoloobi abantu abaali baatwala ebitundu bye wano ngodde Luweero ebbombo nga buli muntu yenna ali awaggwanga eri baalaga ludda waki ekyatuukawo buli kimu baakireka kati njala kugamba gwe wenna nga Mayiga yatwala ettaka lyo Museveni atutte ettaka lyo Natasha atutte ettaka lyo kuuma endagaano yo bw'oba onootofa gisikiza omwana wo omwana omugambe nti akaffe bwe mba nga nvuddewo otandikira ku eno endagaano tevunda ekyapa tekivunda mubaleke bakole buli kimu kye baagala bazimbe wattu nnyini ettaka oba nnyini kibanja asigala nannyini kyo endagaano enkadde tewoza na ndagaano mpya ekyapa ekikadde tekiwoza na kyapa kikadde ekyapa ekipya tekiwoza na kyapa kikadde totawaana sigaza kimu kuwa ebipapula byo awo tuvuddewo njogera nnyo ebigambo bino ka video mwakalabe sigenda kaddamu lwaki njogera ebigambo bino mwenna omukyalo ono mumanyi ye mukyalo omuku gwe baasenda mu Lubigi wetwogerera abadde mu kooti abadde mu kkomera ebbanga lyonna nendowooza jjo baamutadde bino biwandiiko bye endagaano ze yagulirako njagala kukulaga kyenkugamba okibeere ng'okimanyi omukyalo oyo omulaba bamukozemu ebintu bingi nnyo nga mu bulamu yali asigazizaawo nkoko ye ng'ennyumba ye bagisenda ng'asigazizza nkoko mu bulamu ng'asigazizza nkoko mu bulamu ng'asigazizza ki ng'asigazizza nkoko n'enkoko simanyi oba yagirya oba agimutwalako bino byemu ku biwandiiko ebiraga nti abadde asasula obusuulu emmengo ndowooza mulaba ebiwandiiko bino abadde asasula obusuulu eno y'engabo ya Buganda mugira bulungi nnyo engabo ya Buganda era ekulaga obwakabaka bwa Buganda Buganda Land Board buno bwonna bubadde busuulu mbulaba buna bubadde busuulu abadde abusasula bulungi nnyo era nga yeeno emu ku bagiyita obwakabaka bwa Buganda Land Board tenancy registration card ekiraga nti abadde muntu muwandiise ono tosobola kuwoza naye neba muli mu gavumenti essaawa zino musobola okukozesa abalamuzi okukola kye mwagala naye ono kuzina empapula z'alina ne byalina tosobola kuwoza naye mu gavumenti ng'ekyuse wabula buli kimu ky'oba okoze oba okikoledde bwereere referensi y'ekyo eri luddawa nina ka vidiyo kentaddeyo akawungeezaawo nga nzija ka vidiyo ako era kankabazanyire wano mutegerere bujje bagamba nti Museveni yasindika abasajja b'okubba ettaka lya Buganda mu Luweero Triangle mu Buganda Street omulimu bagukoze bulungi nnyo naye bulijjo ba MP bagenda babagamba nga muloza tusaaga naye omu ku babbi b'ettaka yeeyogeredde bulungi ka vidiyo ka dakiika 5 njagala okawo obudde okawulirize vidiyo ya dakiika 5 njagala ogiwa obudde ogiwulirize olyoka otegere nti bye tubagamba abantu bali tuzize kusiika binyomo ku bubbi bw'ettaka abanyarwanda balina wulira bulungi nnyo ali kumpanya ne mwami Francis byabagamba era kinkoze bubi okubanga taliwo kubanga ebintu byenakola ne byabagamba bintu bingi
kubanga mbikoze naye nga tuli babiri. Kyenjagala osooka owulire kyeyayogera yayogera nga atandika video ettaka nali kumpanya saaligula bati nali kumpanya nabba twabba libbi ketandike nali kumpanya ne mwami Francis Byabagamba era kinkoze bubi okubanga taliwo kubanga ebintu byenakola ne Byabagamba bintu bingi kubanga mbikoze naye nga tuli babiri abantu abatudde wano bonna tewali amanyi byange na Byabagamba oyo chairman goraba mukoddomi wange yebbawo omukyalo oli naye nga ntunda ttaka eryo nga ngamba ndiguza Byabagamba oyo tabimanyi ndowooza munfuna bulungi oli ye chairman kati aliwo ebiseera bye tali chairman naye yali mukoddomi wange nga yebbawo oli omukyalo naye bye nakolanga byonna oli talina kyamanyi saamugambangako nti ntunze ettaka era Byabagambye engeri gyajja ku ttaka kuno tewali akimanyi oba yapangisa oba yagula oba namwazika tewali akimanyi abataka abatudde wano oyo omwami ayambadde enkofiira enzirugavu oyo twabeeranga naye ku kyalo amanyi be bantu abakulu abali wano abamanyi naye nze ddiru yange ne Byabagamba abatudde wano tolayinza nakuyimuka nakugamba nti nze nkimanyi gwe wakagimanya waliko omukono ekintu mbadde nkizanya ne Byabagamba abantu aba diru yakunyaga ttaka ly'abantu nze lyange natuusa ekiseera ne mugamba nga maze okulokoka watandika mutya mulinyage Byabagamba yatuukawo atya ku ttaka mutandika okukola diri ono namulimba omukadde nti nze ngenda kupangisa ettaka ndipangise Byabagamba kubanga tugenze Kigali ne mulimba nti kupangisa ate nga nze ntunze nga ntunze lyonna bampa sente nze naye yazimpa entonotono ezisoboka yazimpa kati oli okubeera eri amanye nti nze mpangisa era nga nyina n'obusente bwe muwa ne mulimba nti ali mu ttaka yabumpadde waliwo ekiri mu kwemulugunyako omukadde ono petition engambo waguza sheera yo ng'oyisa Byabagamba kozi ku ttaka ly'omukadde ndooza wali oyinako sheera bakikukosa kituufu kati waguza sheera ate ne musala w'ettaka lyo n'alitwala tulyeddize naye nga nze sheera yange yaliko era ku yali kati era ne mu kooti nze namugamba nti sheera yange gijjeeko yiika 187 aziggyeko ettaka lyonna teryali lyange kukyapa kuliko abantu 5 eryange yiika zange aziggyeko ezitali zange ziwe bananyinizo eryo lyenamuguza netukumpanya ettaka lyonna eyo firimu twala tugizanya nze ne Byabagamba abantu abo ono omwana abimanyi twala tufiira wano mu ttaka nga nze ne Byabagambya waali ate olagawa nyina okukwata essimu kubanga bwe mba nga nyina ekyetaago simanyi nti emu kkooti wano nyina okukoma nze sisobola kudduka mwe kyemulowooza nze sikindi ate nze siyomba saagala nsobola kutaata genda mu maaso obudde butukudde ebintu ebibaddewo byonna ku ttaka kuno mbadde dirungizanya ne Byabagamba nono omwami ebisinga abimanyi kubanga bwe tubadde nze mbadde nsiba mu ttaka awo ne Byabagamba nono omwami abimanyi ng'ayagadde okwogera amazima abyogere mbadde nsiba nabaawo mu ttaka tudiiringa wano tuyitawo oba tetuyitawo looya Mudyobuli y'omu atuyambye mu bubbi bwe tubadde nabwo wali simumanyi linnya lye laba amannyo tubadde tuwandiika empapula nga 10 naye wano tuyitawo oba tetuyitawo ng'olwo tuluyuza tumaze okumanya nti awo tetuyitawo ng'olwo tuluyuza tuwandiika olulala tubadde tuwandiika empapula nga 10 bwe namala okumanya nti Yesu yasobola okulokola abantu ekintu n'ekita neŋŋamba mukadde nampa ne mugamba muganda wange bye nabba oba bimaze oba tebimala naye tusiza ekiseera nze ndokose neŋŋamba Francis nze obubbi bwe mbadde nkozesa naawe mbuvuddemu nfunye looyo wange oba gwe tubadde tukozesa Mudyobuli nze mukooye nenfuna looyo wange netuwere ne mbadde tugenda mu kooti nze kyensiimyako kiri kintu kimu abalamuzi bano bantu balaba wala nnyo kubanga okumanya nti abantu babbi nga tosula nabo nga tosiiba nabo obukode bwe tukozeseza badde bungi nga nze simanyi nti omulamuzi ayinza obuvumbula naye tukoze ebisoboka byonna tuyiiya tulabe nga tuyitawo ttaka tulifune tubeere nalyo nga nze tumanyi nomukadde agenda kufa naye n'alemerako naye tafa nga mumusabira kufa nga tyesaala esigadde
Mukadde omuyita otya? Mukadde maama wange. Yakuzaalira ddala. Nzaala, bo babimanyi bano bonna bali wano babimanyi. Eyo ddiiro twale tugisamba bwe tutyo okutuusa lwe natuusa ekiseera ne ŋŋamba nti Mukama ansaasire bye mbadde nkola tebigwana kukolebwa muntu azaalibwa mukadde ono. Ne mugamba mukadde ndokose ate ngenda kwogera mazima. Ne ŋŋamba by'abagambi nze ngenze mu kooti kafunera oyo wange nve ku mudyoboli. Mudyoboli atuyambyeko nnyo bambi nga looya okulaba nga tubba obutaka bw'omukadde oyo. Atuyambye nnyo akoze ebisoboka byonna tuwandiise empapula misana na kiro. Naye tabituyambye omulamuzi omusango n'agusala titusinze. Tweyanziza nnyo. Manyi lwaki nsiriikiridde? Bwe baamala okutunda ettaka yaddayo ekigali ewaabwe Rwanda. Gwe Munnayuganda bakugoba ku ttaka oddala oddawa. Ekyo ekibuzo kibuuza Bannayuganda ku lunaku. Bano bajja okubba ettaka lya Bannayuganda balitunda dda ne balisigaza ne badda ewaabwe ekigali neggwe oddala oddawa. Wawe oyita ewammwe. Tolina. Yenjawulo gye tubagamba nti mugira mwebaka naye akadde kagenda tuuka nga buli omu alina okwezula kikyali. Ebigambo bye twogera abamu bibawunyira ziizi ne mujja kutegeera ng'obudde butuuse. N'olw'ensonga eyo njala bagamba onaakugambye batunda ettaka ne babba baddayo ewaabwe Rwanda Kigali. Gwe bakubbako ettaka oba bakutwalako ebyoddala odda olina ensi endala toyina. Ensi oyina emu Uganda, oli Munyoro osigala oli Munyoro era togenda genda mu nsi endala ofuna obuddamu. Bano bakozesa akamanyiiro okuva ewaabwe okujja okukinya Bannayuganda nga bakimanyi bulungi nnyo nti kimu bagenda kukikola nga balina okuyambibwako gavumenti yaani ya Yoseeri. Era be bano bennyini b'owulira Era temutunda ttaka lyammwe. A few moments later. Tunda ku ttaka olye ku ssente. Agambye ki? Tunda ku ttaka olye ku ssente. Katuliki yabonaabona nnyo mayiga mubbi mayiga mufere era afudde n'obufere. Allahu subhanahu wa ta'ala yakola obudde wali yeebase dead. Okiwulidde ekintu ekyo. Okubazzayoko katono mu byafaayo abasajja bennyini b'owulira abo ng'oli bwe yatugambye bonnaabe nti Abaganda basibuka Cameroon mu biwandiiko mutuufu naye nange jjo namusomesezaamu kye tuyita Migration of Africa ne Partition of Africa. Bo nabo basibuka waggulu mu Ethiopia ne mu Eritrea gye baava. Wabula era ekyabalemesa n'okutuuka okuba nga basengukasenguka bwali bwakubba ttaka na kwefuna kye batali n'okubulwako obutuuliro. Balina ebizibu byabwe bino wansi. 1. Balina akamanyiiro ekisooka babbi batemu bakyokoza. Okuva eri mu Eritrea mu Ethiopia bajjangira bagala okwefuula kye batali nga bawamba amataka bamaliriza babakubye nga babasengudde empaka gye bagenze babuna olwaleero okutuuka e Rwanda babo Congo baze mu Uganda bagala kuyingira Tanzania bagala kuyingira Kenya ye embeera yaabwe gye bali tebatulako wamu nga tebakoze fujjo na kubba na kumanyiira. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kye kiri kitya nti omuntu bw'aba aliko ekikolimo nga kya myaka 7 emabega ekikolimo ekyo kimutambulirako. Bano abantu balina ebikolimo bibatambulirako. Okutta si buzibu bwabwe, obubbi si buzibu bwabwe, akamanyiiro si kizibu kyabwe, ate ye kyayagala akyagala tomubuulira oba akyagalidde asobola okukifuna azilonga azo bakifunye atya ye tafaayo. Era ke kamanyiiro k'amayiga okuyimira mu public n'atandika okujeregerera Abaganda nga wabajeregerera weewaabwe. Awo tuvuddewo. Njagala gendako mu ggwanga lya Canada. Kansumenti bakomere libona bali mu Canada mutuuse bulungi nnyo. Olunaku lwajjo nabazanyidde ka video ka mukyalo yo YouTube kati si munnamawulire yava ku Baba TV gwe bayita Namukasa.
ebigambo bye nabagayo baya byamutuuseko simanyi wabula ngenza okuddayo Kebabega okunoonyereza nga ebintu bino bya NRM yebirimu etya tunajjukira nti waliwo olulala amannya agalinkinga nga gonna ng'abaana bankyukakyuka n'abo abagenda okunoonya obudda mu ggwanga lya Canada ne gafulumira mu